bakeri oliwo walawe jana bo bana tusanga badduka ku bamanyi bitambula tukiza gana kubanga mukama yamala bebipa era mu history ya Uganda Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda bwe batayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tolo Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Leke Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringange ya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Semajje yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu ofiisi ye baana mumanya banga ddene nga inalo faamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakola nga bayabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli mu Katoliki ate oli w'ebuddu buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Yensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otula n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. N'abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 210 mu hoole eno. Bwe nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttafaali ewa ekasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki? Lwakuba saafuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. Byoyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamwinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina baganda babalangira n'abambejja, ayina abaana be. Mwababanja Kabaka mumwinako Luganda ki? Twali tuli Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise Yetonze Juma wegomba ne muganda nga Shaka Ddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogenda e Ssembabule. Saategeedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize kuleetere ku bavandimwe wano. Mbakuleetereko bakole ki? Obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri aliyawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka waki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebiseko. Katikkiro nyina ensonga gye neerabidde. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomezza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba twaweererwa ssente za mmwanyi bakitaffe banyinamu akasente naye kaavanga mu ki? Mu mmwanyi. Sebo bwe twogerera e Masaka pezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente.
abantu balina mwaka ki ekira ssebo Katikkiro mu mabaala g'e Masaka situkyayogera Luganda twogera Luzungu kuba omuntu wano bw'ateeka mukke ng'ayogera luki so weebale nnyo weebalire ddala era ntwala omukisa guno kunga buli muntu yenna mu Buganda at least beerayo ne eka 2 ezaki ez'emmwanyi beerawo n'ente awaka gy'olunda beerawo n'embuzi beeramu n'akantu akaleetamu akasente Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akasente sebo ekyo nkikwebaliza nnyo nga gyenkoze eki sebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze miliyoni 31 mu mwanyi era naye ngenda myezi 2 takyankubira simu ayinamu akasente so olina ekigamba nti enkumbi kuki kubega sebo kyekyo kijje kuki ku mutima gwange zisa Katikkiro Charles Peter Mayiga twamanyagana emyaka mingi ng'akyalina ne lofa mu Kikunyonnyodde ng'akola program every Friday on CBS netufunamu butakwatagano buki obutono ne with the time otuuka n'ogamba I think it's better to call it ya kikola kya bugunjufu yes abali abatanaba kujja kwetu bani ngani abavubuka bangi abavubuka balwadde bantu balwadde balina ebizibu balwadde kati abavubuka be bani ngani waliwo abavubuka beegirisa ku internet bakoppa mu ebikolwa byammwe by the way nakino njalo kimanyi yes nze nafunamu obutakwatagana ne Katikkiro omulundi ogwo simuzangako mu kamwa kange era Bishop Jumbo we Masaka yangamba muli bakatoliki ate muli bwanabuddu ne Bishop yafa bambi Kisolwanga ne Judy Mbabali actually nze mbadde ne ku radio nga musiima olwa project ene y'emmwanyi okitegeera kyekyo lwakuba internet omuntu ajja yakatambika emyaka 7 bwe nolowooza nti yakakoze ggulo bwekityo bwe kiri njagala ondeetere akatambi emyaka 5 nga njogera Katikkiro nkuwe essaawa yange yiino $15 boda bit My name is Frank Gashumba. I hail from Villa Maria. The relationship between us and the Kingdom of Uganda is so important. I think during COVID times, and I still I think I used words that were not really good to the Katikkiro of Uganda. So I came here to mend faces. That's why I'm here, and it's done. First of all, we both hail from Masaka. You get it? That's why I'm here, and it's done. Okay. Akasana kangi tweyanziza nnyo. Okwambala kwakumanyi siwe kiri.